Karama TV waliwo ebigenda mu maaso mu nju ya Kadamu oyo gwe mulaba akutte akantu ako akakwase oba akatereka okusobola okweprotectinga. Tugenda kuba tuwa vidiyo nga nnyonnyola bulungi nnyo buli kimu ekigenda mu maaso era lwaki yasazeewo okubeera nako. Agamba nti nno baboosi be baggye lock ku buli luggi olugenda owantu walina privacy. Baluggye ku ttooyi ye, baggye lock ku ttooyi ye ne bagiggya ku kisenge kw'asula ne baggya ne ku n'effumbiro ly'akola. Kadamu ono agamba tamanyi kigendererwa kyabwe kuba tebaagala addeyo ewaka, Eva babeera bamunyombesa, ssente ze bagaanye okuzimuwa ate okwo nga kwe batadde n'okubeera nga bamuboggolera bamuyombesa tategeera ki kigenda mu maaso. Tugenda oba agenda kubeera ng'atulaga ruumu ze ziri zitya lock baaziggyeewa namuwa mw'asula. Tugenda kutandika ne omunjolo gwe baggye ku ruumu mw'asula. Omunjolo ogwo nga bwe mulaba awo lock eyo mugiraba baagikuddemu eyo ruumu mw'asula. Then eyo gundi awo ng'ogenda mu ddiiro akulaze ne wifi baagiggyeeko tekukyaliko gy'abadde akozesa tamanyi kigendererwa ki lwaki ebintu bino bagenda babiggyako. Eryo awo ng'ogenda mu ddiiro era olaba ne lock era awo baagiggyeeko. Eryo ly'effumbiro lye era lock baagiggyeeko awo w'asula, lock era baagiggyeeko teriimu. N'akulaga awo yatugambye w'agololera then bwe buliri bw'obwo. So Kadamu agamba kigendererwa ki abadde agolola naye nga mwagololera mw'asula mwe muli ebidomola bya Clorox mwe muli buli kimu. Eyo ye ttooyi ye ne ttooyi nayo era baagiggyeeko lock mugiraba ttooyi baagiggyeeko lock. So abuuza ekigendererwa ky'abantu bano kiki okubeera nga buli wantu wonna omuntu w'alibadde ne privacy yo bagenze nga baggyako lock. So Kadamu ono agambye nti okwerinda si buti. Kansooke mbalaga ekyo ekintu ekyo ky'agambye nti kyateeka ku luggi kati ekiro addira ebintu ebyo nga bw'obiraba n'agenda n'abiteeka ku luggi okusobola okubeera nga tebamuyingirira kuba tamanyi kiki ekigenda mu maaso. Ebidomola ebyo bya Clorox agamba nabyo abigattako n'abinyiga ku biri ebintu n'azza ku luggi akatanda ke mukalaba ako kw'asula. Naye ng'agamba ali mu kutya okw'enjawulo, ali mu kutya nnyo tamanyi lwaki bakoze ekintu ekyo. Y'ensonga lwaki yafunye akantu ako ye agamba ssaawa yonna atambula nako agamba omuntu yenna n'ajja mbazze kumukwata ajja kubeera nga akamufumita. So ffe nga ffe aba Kadama TV tugamba nti embeera ng'eno bw'olaba ng'ekutuuseeko mu maka tokkiriza kubeera na bintu ng'ebyo. Tokkirizanga kubeera nga obeera owantu w'olabira ddala nga abantu bano bagenda kubeera nga bakutuusa okubeera ng'okola ekintu ky'oyinza okwejjusa. Kuba w'otuukira mu mbeera ng'eno nga babboosi batandise okubeera nga baggyako lock osooka ne weebuuza kiki ekikuggisa lock ku luggi mw'ensula. Kale tugambe nti kale effumbiro nga mulirabye baggyeko lock kale omuntu ayinza okugamba it's okay. Naye ruumu mw'ensula oggyako otya lock? Kati ne tuva ku luumu mu ttooyi mw'embeera kuba ttooyi mumanyi nti eyo privacy ya muntu. Lwaki waligeze n'ojja lock mu kinaabiro ne mu ttooyi omuntu gy'anaabira oba gy'afulumira? Ziizo muziraba tekuli wadde n'emu. Bino ebintu bye tubagamba nti bakaddamu bwe batandika okwogera ku bintu nga bino videos nga zino ne bazisukuma mu kifo ky'okuwakana tusooke tunoonyereze lwaki Kadamu ali mu mbeera ng'eno. Kuba Kadamu agenda kutuuka ekiseera akole ekintu bave bawandiike nti Munnayuganda yakoze bw'ati ne bw'ati, Kadamu Munnayuganda yakoze bw'ati ne bw'ati, naye ng'abantu tebagoberedde kiki. Ffe tugoberera ensonga Kadamu n'akunnyonnyola obuzibu bwe buli kitandise kitya kuba kati ne wabeerawo ekintu kyonna ekigenda mu nnyumba eno bo bawandiika buwandiisi mawulire naye ne batamanya ekintu kino kyatandika kitya. Kuba Kadamu ono yeekubidde enduulu ayogedde ku ofiisi ababuulidde empisa gye bamuyisaamu obutaagala kubeera nga bamuta okubeera nga addayo akomawo e Uganda kugamba bamuyisa mu mbeera etuuse okubeera nga yeekyawa
ne bamuteeka mu mbeera etuuka egamba nti kanfune ka screwdriver kano, omuntu yenna anajja oba anaasala mu maaso gange mu kkubo lyange ngenda kamufumita. Kyangu nnyo. Mumanyi waliwo ne Kadaama gwe twabagambe yakuba bwali bagenda okukwata n'akuba mutabani, in fact muganda wa boosi we n'amukuba paasi n'amwabya omutwe ne gutandika okujja omusaayi. So kati tusooke tuwulize Kadaama oyo kennyini nga annyonnyola embeera eri etya na biki ebigenda mu maaso. Nsuubira okalaba bulungi. Nange kano eno tekanva mu ngalo. Nsiiba nako, ntambula nako bulungi ngamba kati kijje. Kubanga batuuse enzigi ne zifaanana bwe ziti. Mpulira nze neekoze eki byantama kano ke ntambula nako. Ngamba we balinzigwako nako simanyi kigenda kuddirira. Naye okwerinda si butti munnange. Kano ke mbeera nako nkateeka eno mu ngoye zange ne ntambula nako kubanga mpulira ndi mu kutya. Bannange mpulira ntidde naye nga sirina kyakukola wabula bwe bamulina amagezi agasobola okunnyamba munnyambe. Waba tewali simanyi kye mugenda okukola kubanga njogera bwe nti nabasabye ssente zange esobole okugula data naze bagaanye. Ntaddeko buteesi. Bwe naakwatako essimu y'omwana manyi we baziraako kubanga ekola get wifi kweri naye baateekako X emessage tegenda. Wulidde? Mpulira bintamye, mpulira binsobedde, mpulira ntidde. Kyokka ku ssimu tebaagalako ssente. Baŋŋamba ku ssimu yo tuteekako ssente. Mulaba luno lulwigi olw'effumbiro obateeka fridge njagala mbalabe nakamala baagiggyako yonna baagiggyako jjo. Luno lwe luggi olugenda mu ddiiro nga bwe mulengera ebigenda bwe butyo. Eno y'effumbiro, muno w'ensula nakuno mulengere bulungi nakwe baggyeeko lookosi kyesobola kulookinga. Wano w'ensula, buno bwe buliri bwange, wano wengolerera engoye ndina mu kugolola. Eno ye toilet naye bazze ne bakola ki ne baggyako looko. Kati neebuuza bali mu kigendererwa ki lwaki baggyeeko n'enzigi kubanga ekiro badde basindika oluggi. Kati bwe basindika oluggi wano eno ensawo badde manya nnyo okugiteekako neesibawo bulungi ne ngisikaatira ne tutwana luno olubaawo ne nteekako. Waliwo ebidomola bino ebidomola bino ebya Corex nayo ne mbiteekako. Kati batera kujja kiro ne basindika oluggi nga neebuuza kiki kye baagala oba kye banjagaza.